Of course Bobi Wine ne Honorable Mpuuga bakyalwanagana. Mbono omukazi Dogozi Lwiga. Remember Bobi Wine yagende ebweru. Nalekawo omumyuka we. Jukira Bobi Wine alina abamyuka babiri. Dogozi Lwiga ne Honorable Mpuuga. Kati Bobi Wine bwe yali agenda mbu n'awandiika ebbaluwa by article given to me nga omanye ebyekisiru by'NUP. Nabikotinga that idiot because akopa bya President Museveni. Nakaba by article given to me ndesewo Dogozi Lwiga. Omukazi oyo Dogozi Lwiga gwe balekawo awulirize ensonga za Honorable Mpuuga ye Bobi Wine n'agenda ebweru kubanga stress yali amuliko ne pressure. Pressure badde nyingi nnyo ku Bobi Wine. In fact mu career ya Bobi Wine oba mwe gomanyinga principal. Kwa principal abawo amasomero abaidi teacher. Eno kino kye kintu ekisinga okubeera eky'amaanyi. Ogoba Honorable Mpuuga is one of the hardest hurdles NUP gye yakafeesinga. Lwaki eri hard? Most of the MPs abali mu National Unity Platform tebakkiriziganya na kya Bobi Wine kye yakola. Honorable Segona, and they sit at the top management of NUP. I had Honorable Segona yagamba nti ekintu bakipapiramu pate yakikwata bubi mbu pate yali eyina okuyita organize zonna eza pate netabira decision ya Bobi Wine. Honorable Mpuuga yatuuka n'ogamba nti principal ekirawo okwogera yogere nnyo kwawa ayogera bo baba tebasobola kwogera so indirectly Honorable Mpuuga Honorable Segona olwamubuuza ku bbaluwa ekibiina gye kyawandiika yagamba mbu yetakkiriza nti ekibiina kye kyagiwandiika kwa yalaba ebbaluwa yali yakisiru n'agamba nti ekibiina kirina abantu abategeera abatasobola yakozesa kigambo kye kuwunga. So Honorable Segona yavuma nnyo NUP naye yali agivuma indirectly. Era olwamukyaza ku NBS yagamba Mpuuga mbu singa yali alidde sente mbu babawe evidence. Honorable Muwanga Kivumbi ye yasirise. And you know what, when a person is silent ku issue eri important mumanya bumanya gyagwa. Honorable Namboza asamba nnyoto tawolereze NUP ateta kuba Honorable Mpuuga ye tumumanyi bwalabanga ekintu akirimu asirika namulaba ku NBS barometer nga balo omushana ono kabanda ntiazo bakuba ekibiina nga wali asirise namala nanenya abalabi nedda program eno omulabi tagifunyemo mutuwadde obudde butono. Honorable Namboze bwali budde butono wanongo oyogera singa teyali Honorable Mpuuga singa omanyi Honorable Namboze videos yakakola data yakubuze ku live yo nga wayogera ku bujingo Honorable Namboze nga wayogera ku bujingo nofuna n'obudde obugenda ku page yo ku Mpuuga data yakubuze. So ababaka bangi mu NUP bayisizaamu olugaayo principle because Bobi Wine ye executive officer owa party yaabwe bwayogera buli mubaka alina okustandinga mabega ga kiga principle naye ku luno byakyuseemu ababaka si basanyufu. Kati ye Honorable Ssemujju ate yakamalamu because the people I respect in this country ba MP Ssemujju yabagambye mwe ba photo soldier abavuma abakulembeze bwoba olowooza nti Bobi Wine bwakwata obuyinza ojja kuba minister w'erimbi. Honorable Ssemujju yabagambye mwe ba Bobi Yanga mwe ba photo soldier abamanyira ba MP mu mbona ye y'omutwe woba olowooza ti Bobi Wine wakwata obuyinza bajja kuyita bakuwa obwa minister w'erimbi. Era Honorable Ssemujju n'agamba nti nze Bobi Wine yamulonda kwa mu opposition. Honorable Ssemujju ye minister wa finance. Lwaki teyalonda Kayemba? Lwaki teyalonda Bobi Yanga? Teekamu obwongo. So yo message yabadde egenda mu bafuutu soja. Era Honorable Ssemujju n'agamba nti ye musanyufu bavume Honorable Mpuuga. N'agamba nti bajja kumala kuvuma Bobi Wine basooke bategeere nti okuvuma si kirungi kwanga NUP ye yazimba okuvuma oyo politics wa blackmail intrigue owabalumbuye. Kati ku ssaawa y'olwaleero n'abakulembeze b'NUP bategedde ku blackmail kyakola. So I believe NUP eri mu kiseera kizibu era kino kyawaliriza principal Bobi Wine okufuluma ku ggwanga.
n'alekawo omuyambi we Dolores Lwiga n'asooka awandiika ekiwandiiko mbu bawadde Honorable Mpuuga ennaku 7 mbu waba teyennyonnyoddeeko. Jjukira NUP yayita meeting recently, Honorable Mpuuga teyagenda because omuntu mwamukolako that decision ne mugenda ne mumulangira mu bantu nti mubbi ate mumuyitira ki. So Mpuuga obutagenda ali mutuufu. Bobi Wine already took a decision eyokumuvuma even before involving other party members because ensonga ya Honorable Mpuuga ntono nnyo yali teyeetaagisa genda ku social media kuleekaana. Mwandibadde mubimalira mu party yammwe. Hiyo nsonga ntono. Ne Bobi Wine nga bw'atalina bukulembeze because is Immature in politics adduse emisinde nkuta omubbi oyo mubbi. Principle. Nsi yonna yakirabye nti Mpuuga owala na muwalani. Mpuuga si ye yazeewa sente kakiiko ke kaazimuwa. Ate bonna bakamisiyona baafuna. Ne sente zennyini ze mumulangira musajja tannazifuna. Kale ate ebbaluwa egamba mbuzaayo sente azizzeeyowa ate zaatannafuna. Gwe kennyini principle wagenda n'otugamba mbu wabirabira ku social media. Gwe ensonga zo zaakabalaza. Bw'ofuna ebizibu ne mukazi wo Bubbi ojja ku social media n'obitugamba. Nga bw'okwata ensonga zo Bobi Wine ne Bubbi mukyalawo era bw'okwata ensonga z'ababaka. Bano ababaka bazimbye amannya gaabwe. They have been here in politics, they are respected. Mpuuga is highly respected. Mu Buganda, mu Catholic Church, tusobola kuveeri without even proof and evidence. Lugamba ono mubbi. A principle. Museveni bwe yali akusonyiwa sente ku mmotoka yo Amadi weewandiikako ebbaluwa because the fact is President Museveni yakusonyiwa womusolo n'awandiikira UR ebbaluwa obukadde 237 lwaki emmotoka tewagizaayo n'ogizira noga ati atoba Museveni asasulidde ekimotoka kyekyo gwe nga teweewandiikako bbaluwa. We also need that letter from you. Ngogamanze Bobi Wine wogamba molo nakulaba principle mu kibaluwa kyekyo ekyobugwagwa kyawandika morale Bobi Wine nzo kwogera ku molozi gwe yali omuni w'enjaga. You a drug addict here. Ozensi erabidde. The world gave you a second chance. Walitoli ya sente zakayula. Hine principle. Werabidde background yo. Wizo kugira ku molozi principle. Goraba gwomu ni wenjaga ensi ya kusonyiwa. Gwokuba nakayimba mbugali masada. Banange njaga njinwedde nenjimatira. Nesi na kirungi kyendabye mu kigambo masada. Kati werabidde principle nzo kugira ku molozi. Setu zijja mbasiyazi. Kati ate principle sirika. Principle totumalako mirembe. You get money mu basiyazi. Era Bobi ntosobola kuyimirira n'okwata muzindalo n'ovumirira abasiyazi. You can't. You are part of them. Era bw'otambula ebweru mukyala we Nubi yaniri. Gulaga ye fasted. Kakati oyogere ku morals. Let us be logical. Wana ababaka bali emiliyoni 4. Omubaka yazizaayo on record ye Kabugo. Sibanya Kabugo. Ye yafuna confidence. Nayimirira mu kamera nagaba nanga ababaka batwadde miliyoni 4 zange nzizizaayo. Bobi Wine, we need a letter. Ngabo wawandise ya Honorable Mpuuga bulinge letter ngotubulira ababaka bali mwene yupi abaga nokuza miliyoni 4 tutegere nti oyina morals. Totusiri walirako naawe. Gwe buli omu agenda omwonoona. Gwe buli omu mu Uganda agala gisigala mbomu. Bobi Wine, don't play psychology on two people. You can't make everybody bad. That's why the aim of people nakuluno baganyi. Because it's a trend. Gugendo yono nabantu. Gwe Bobi Wine ulinge yajja mu politics. Kono na buli omu. Mengombi, Catholic Church mbi, abakatoliki babiri, abasilamu babiri, gwane mukwano go principle. Who is your friend? Kati Mpuuga mubi.
mu bbaluwa yemu nandibadde nkusuubira you would have Bobi Wine singo baddemu amagezi gendowooza nti oyina wandisose ne weebaza Mpuuga byakoze ne biba tebiriyo wandibimuwadde. When we are blaming people in psychology, you start by appreciating what they have done. Aunozanya blame card. But you didn't mention anything. Irange nugu ekuluma, ulide nugu, ulide ofa, ulide atichikumalide. Really? Principle. Gwe walonda Mpuuga, sifa abamukulondera. You are the one who sat in that meeting, noga Mpuuga ye leader of opposition. Watuyitako. Did you call us? Lwaki mukumugoba oliko social media you are like olinga njoki olinga senene yako musana we wali omulonda watugamba kati mukumugoba you want to show that you are Jesus who has come to reform men. Bobi Wine, there is no man you are going to reform. You are not Jesus. Bingi nye biri mu kibiina kyammwe febye tusirikidde kyekibiina kikyo ky'omugobamu ekibiina kya Kibalama ekibiina ky'enaalemu Kibalama yakijjawa. Is that your party, Bobi Wine? Mpuuga mugobye mu kibiina eno gita family ya sentamu mwemya n'ogoba omukulu w'ekika. A political party is for the country ng'omugobamu ngani. Omanye Bobi Wine ekikuleetedde obuzibu. You want to be a demigod. Weefudde omutembuzi. We bibi twasoma mu SST. De batembuzi we are demigods nga babula. Ente yaabwe bihogo. Bwe yabula mbona Bobi Wine, you will not be a demigod here. Ibi byabasiru bano bega bu principle tasobya. Principle tagambwa ko who are you? Gwan. Bakutonda mu bomba ki. Nibata atonda mu balala. Gwaso se mu Uganda. Osingo ito joko. Osinga Bazili Yokero. Osinga Maria Mungu. Obosinga Amin. Uganda, we have seen men. Nebuli omwa ina ensigo bbiri. Everybody has two testicles. Tewali wa ina satu. So before you tell us mbuto sobya togambwa ko sibanya principle takola asobi. Mbona oli muna byabufuzi. You want power of where? Akati olaba President 7 hafuge insist nya is East Africa tumugamba ko wano gwe principle gwe yakasara ko wane biviri nga tulaba tatumanyira nawe. Bobi Wine, stop playing immature, stupid, idiotic politics. Dayo tulene Mpuuga. Mpuuga is your friend. Mpuuga takuvuma nkowadde ekigambo. Newe yali ku CBS, he was very respectful. Era yasigala kuyita president we. I think this was a simple issue. Gwandibadde otuula naye babiri mweka. And we solve this. Ne mutambuze ekibiina. Lero ine ekibiina kiri divided. Even your MPs cannot defend you. And you think it's funny. Kwa nawe bakimanyi olya. Wanulaki wajja omusango mu kooti. Mbo musango ngo tutemu kooti y'abantu etuulawa. Omulamuzi w'ekkooti y'abantu yani. Nga tozangayo omulala. If kooti y'abantu y'amaanyi, why don't you bring another case mu kooti y'abantu? Who is the judge of kooti wabo? Gwe Bobi Wine tutumanyira. Rubuluzi otegeera nnyo balubongo yabakulimba. They are very young in politics. Yagatuzanya reverse psychology gwe. Ezo sente za Mpuuga tewazimanyako. Sente zatandika mu 222. Bobi Wine knew about the money. Just what you choose. Because bulijjo onoonya akasonga. Omanyi waliwo omuntu ng'ayagala olutalo. Nenga bulijjo is looking for a reason. Bobi Wine, you were just looking for a reason to start a war. That's it. Musajja omuwalana. The fact is Mpuuga, otya Mpuuga. You fear him. One is respected in Buganda. Two, Mpuuga is respected in the Catholic Church.
And these are centers of power. Iruchimanyi, you know that when you get centers of power, vambana abalekana. Uganda ine mpaje kwetudde. Ine mpaje ze Twitter centers of power. Izigaba obuyinza. Akalulu kokate kamalawan. Chovula banga jajja w'obuyisiramu gwensinga okuwa ekitiibwa omulangira Nakibinge asobola okugoba mu kalulu. Naye ku lw'obulungi bw'obusiraamu va mu kalulu. Yagoba mwani. There is a guy nali namuwagira nali nkyali mu Nope. Omulangira Nakibinge gwe yagamba jajja obusiraamu ave mu kalulu. Yennyini wa Kisasi College. Latifa Sebagala. Latifa something. Yani oyo guy gwe bagamba nava mu kalulu nga akaaba akalodi meya. Nendo musanga ne mubuzo wange onale bulwachi ovudde mu kalulu nti ebyavudde ekibuli bakama bange ekibuli bangambye nkavemu. That's how people are respectful to these institutions. Gozo zilange zitayina maanyi, but they have a say. Kati impuga baba ina Catholic Church ng'ekitovu awo buli mmese ebeera ekitovu. Obukatuliki bwava Masaka Villa Maria. Era woba oyagala kuba mukulembeze Masaka, olina okuwa ekitiibwa Catholic Church. They still have influence there. Balina amasomero, balina amalwaliro. Eno Buganda ekyali y'amaanyi nnyo eyo. Bwasinga Buganda nsi, Masaka yandibadde capital city. Kakati impuga Catholic Church ne Buganda zimulabanga modo ya leader. Zezimutese govudde eno nono Nyanza atasoma sibache yamani Nyanzi mbompuga tulese kunga ogireetawa genda okunga embalala. Uganda, some societies are organized. Don't bring disorganization. Nyanzi chairman Nyanzi gwasudde ekibiina ekyo. You are importing confusion. You are a symbol of destruction. Why don't you listen to Poga's reason? Lwaki yagana kunga. Oduse wa Muganda o. Bobbi batuganye era fe family ya sentamo kunga bajigobye. They had the reason why. You have found the people, they are already organized. They are telling you, as we already organized, go to other areas, just give us the system and we fit in our leaders. Akatego konna. Mwagala kujjayo Mpuuga. You want to remove Mpuuga as an MP. Twamwabirete ebyo bikunga. Lwaki Nyanzi tobikungirako mu constituencies z'abalala. Era obikungira Masaka. Oyo politics w'ekisiru gwe muzannya. And it's good temugenda funa buyinza. Nze kyonna ekinnyumiramu mu lutalo lwa Bobi Wine ne Honorable Mpuuga. I know you are not going to get power. And Bobi Wine, you'll never be president of this country. Bobi Wine, nkulaba kuno ku fake account. Listen to me. You will never get power in this country. Ekyo nkikubuulidde. Wayina omukisa ogw'okufuuka president. Gonna ogwonoonye. Because for you, you believe nti okukwata obuyinza is a Serona game. Politics is a game of numbers. Politics is a team nga bw'olaba omupiira. Ba midfielder babeerawo, abateeba ne babeerawo ne ba defender. Gwe Bobi Wine oyagala oteebe, obeere midfielder ne society ekuwage. Populism. Hey, anti oli ku populism. Hey, principle. Tulabise. Olabisani. Baweerabisa. Oyo politics w'okulabisa talina gy'abatwala. Museveni okufuna obuyinza teyalabisa. Yandibadde agamba tulabisa obote. Kamera tezaaliwa. Kyo amawulire gakajja gajjiddeko NUP. Muli baana bato, you are all boys, mwina egos. Nze principle. Era nze asazeewo. Nze mugobi. Egoism tekola mu politics. Era obugende kuzanya politics wa egoism. Abaganda bagamba nti ebisiki n'ebisiki tebyaka. Kizinkana tezaaka. Nga bw'owuliriza era wuliriza ku balala.
goza bonna ba MP abavuddeyo kwakanya decision yo bonna basiru tebamanyi mateeka Bobi Wine gwe kamanya mateeka General Muhoozi ali Masaka agenda sura mu State Lodge akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi President mwasula mwagenda osula asindika sigino mwena alemu olaba agenda sula mu State Lodge ka State Lodge esubwamu president yeka nenwera amazi sikyawakana n'abasiru mu Uganda kati abachi omuntu asula mu nnyumba esulwamu omukulembeze mwagenda n'okuhavingira meetings e Masaka kati aba akyali General Muhoozi akyali General oyo he's already president. Let me even keep quiet kambale ashindika sigino mwena alemu Museveni okuleeta mutabani we ayina bayagala okulaba mwena alemu ayagala kulaba ani agugumuka manyi abantu mubaddeeyo nga mulukaaluka ebintu byammwe era bwe nalaba Jeno tafiire nga avuddeyo nedda Jeno Muhoozi tajja kuba nengamba kale this is a trap manyi bwe bayagala kukwata emmese kwata akamaso okateekeko ebyennyanja bw'ojja okukwata emmese Museveni bw'agamba nti agenda Masaka muteegere ejjinja teri kintu President Museveni kyakulanga kya bussiru gwoba olemeddwa kutegeera kyayagala olaba General Muhoozi waliwo bangi bali mu gavumenti kibaluma oyinza okusanga katego nga mmwe be baagala okulaba omanyi empologoma lion bw'eba etambula ku ttale obwana bwayo bwe bukulembera yeevaako mabega buli woolaba akaana k'empologoma ku ttale edduka empologoma eba kumpi kali goyinza okusanga akaana k'empologoma naye akaana kano maama waakaaliwa kumbe erina weerabira bweti you fake General Muhoozi asobola okukola byakola nga taata we tayagadde nasekere ffe twalya mitwe gya ngege ebintu ebimu tubirengerera wala ne tugamba there is something here. You fake General Muhoozi ayinza otambula eggwanga lino nga mobilizing when his father has not allowed nze nalabanga tanga odoyi simanya chairman electoral commission NRM. Now we have one card. It's for the president. No card is really big. You'll find 2 cards. You think first family kwa General Muhoozi atambula na batata be Toyota Sodonzeire. You think the first family can come, members of the first family, nga they don't know the position of the president. Junior Sirike. Let me keep quiet. If you see yange, manzo kumpita ku side. Nimampita ku siye mwayo manyi bambega kuno be basingako obungi. Ne Junior. Lwaki oyogera ebintu ebyo? Mbekomezaawo. It's not the right time to discuss them. Time is coming. Ekiseera kijja. Wilson Churchill
prime minister wa Bungereza yafuna intelligence report nga bamugamba nti Lufafa ge yali air force y'amagye ga Germany Hitler gye yakozesanga. Hitler ejje lya Germany erya mu bbanga balitanga Lufafa. Ati Wilson Churchill prime minister wa Bungereza ne bamuwa intelligence report nti Germany Hitler yali agenda kulumba Bungereza ng'ayita mu bbanga. Aba historian gye tuyita the Battle of Britain. Churchill we bamuwa amawulire yashirikirira. Kawalake ne kajja ne kamugamba, Churchill kamuga tata laba amataala ga London nga yake ekiro. Churchill yagamba Kawalake, enkya nno tojja galabanga gaaka. Churchill abali mu ddinisa, Kawalake ne kajja ne kamuga, tata ekibuga London nga kinyirira nga kyaka. Laba amataala. Churchill yakaga, tomorrow you will not be able to see those lights. Aga matala gonda gencha tojja galaba. Akawala bambi tekakitegeera. Era aba Germany we bakola ennumba zaabwe bakuba ekibuga London. Nvagiti musematalo w'okubiri n'olubiri lwa Queen lwakubwa. Old Trafford ekisaawe kya Manu kyakubwa. Abangereza ne balabanga olutalo luyinza nno balemerera ne bakola ladda. Abangereza bibasooka okukola ladda. Bayasooka okukola ladda mu nsi. That was a game changer. Mu Second World War, that was a game changer. Tiyo Omungereza bakola ladda. Hitler agenda okulaba ennyonyi ze bazikuba agaye. Tuyina ennyonyi nyingi. Abangereza balina ntono bategeera batya. Kumbe Omungereza yakola antennas nga nyingi nazeetoolooza. Kati ennyonyi we zaasalanga English Canal, jjukira sound akuba ku mazzi n'agenda. Kati nga bategeera eno. Antennas nga zitegeera ennyonyi zijjira mu south, zijjira mambuka, bo ne beetereeza. Ekirala ekyakyusa Second World War bagita endigima. Ndigima kyali mashini ya German. Bakamanda ba German mu Second World War bewanga commands naye nga bakozesa sign language. Okay. Commands zaabwe baziwandiikanga naye nga tosobola zisoma. Nga ekyuma kiri ndigima bo kye bakozesanga nga bo babitegeera. Kati Abangereza nga kibeewuunyisa. Bagenda ne batta bakamanda ba Germany babasanga mu instructions naye nga tosobola zisoma. Ng'omuntu wawandiika ekigambo gaalo naye ng'asoosezza ero nazzaako ala. Kati nga ne bw'oba oli mugezi otya tosobola gatta nnyukuta zino kufuna naye nga bo babimanyi. Abangereza ne bagaatu kintu kino tugenda kikolera ki okumanya bakamanda ba Germany instructions babawa. Akasajja akangereza kaatuula ne kakola ekyuma ne kakola ndigima endala. Britain was able to interpret German military instructions. Baba Germany bali bakyalooza nti Abangereza tebabimanyi, kumbe bali nabo bakole ekyabalema okuba endigima ya Navy ey'aba Germany gye baasigaza. Kwa bayina bibiri ekiweereza ku Navy nga si kyekiweereza mugana amagye g'okutaka. So Britain Abangereza bagezi nnyo. They are very, very, very intelligent people. Ebyo byakyusa Second World War. Mpozi ne bana America okubiyingiramu nga Japan emaze obbakuba. That's what really those were the few innovations in the Second World War. So kyembadde ngezaako okugamba kye nti nupu we mukoma okulowooza gavumenti eno weetandikira.
bye tulimu leero mu 2024 abasajja babirowoozaako dda. Goloza sente zitabudde ni UP. Ani yali whistleblower? Kwa Bobi Wine agamba nti yasooka okumanya ku nguzi ya Honorable Mpuuga ku Twitter. Ani yajja ebyama mu parliament n'abiteeka ku Twitter? Ekibuuzo kyembuuzizza okimanyi. Manyi zino programu zange si za basiru, za balowooza. Okay. Information yafulumira ku Twitter ng'eraga nti Honorable Mpuuga yafunye sente ne bakamishona abalala, ng'eraga ne sipiika Anita Amongi. Ani yabiteeka ku Twitter? Ye yabitweka ku Twitter yabijjawa. Bw'olitegeera the whistleblower yali ani eyakwata ebyama bya parliament nga bituufu n'abissa ku Twitter ensi yonna weebirabira, ye ekigendererwa kye kyali ki? Omanye ni UP muyinza okwesanga mu lutalo luteeketeeke nga n'aluteeseteese temumumanyi. Mwenna muli ku sente. Honorable Mpuuga yafuna sente. Honorable Mpuuga. But who made the country to know that actually kwafe twaite tubimanyi? Bobi Wine amala kubyogerako. Bobi Wine tumubuuza wabimanyi otya ku Twitter? Siba parliamentary expo okulabisa obuli bw'enguzi obuli mu parliament. Buli wosanga document eya government ku social media ngeri authentic nga ntuufu, think twice. Oyinza okuba oli muzannyo omunene. Maitu ya ntwana entalo ze tutamanyi waje zivudde. Leero tuyinza okuba nga Spice Dana ne Jekeni zibateesezza. Nze nina wano entalo ze mbaddemu. What is that? Bino ebintu bibika simaba bita binnamunyenye ate bibeera bibika bafu. Sabaagala kunzita. Sabo kinnamunyenye kivudde eri ne kingwako ate bibeera bibika bafu. Mukifulumye. I cancel those even in the name of Christ. Nkisaza mu linnya lya Yesu. It's a bad omen mu Baganda. Bino binnamunyenye okugwako bibeera bibika bafu. Ennaku zino ndoota ebirooto. I know many people don't like me. So olwaleero bwentyo bwenjiwunzise kino kinnamunyenye kinguddeko. Ate jjajjaffe yatugamba mbu olaba binnamunyenye nga biyingidde mu nnyumba mbu wabeera bagenda okufa mbu kintu si kirungi. But I believe in Jesus. Sikiriza mu bintu ebyo bya superstitions. Naye olwaleero kanjimalire wano mu butuufu because this is a bad omen. Very bad omen. So, manyize belivingira mu culture. My father ayina amasabo. Tatanga tamale mirundi senior. Abikiririzaamu eby'Abaganda ebyo. Ebyokuloga mbu asobola okuloga n'ogweddalu. So sibikiririzaamu. But he has witchcraft. N'amasabo. So I think bajjajja, I think the ancestors Abaganda ne bajjajja. Bajjajja banyivu. Bakubiddeko essimu. Where are the judges? Nababuuzize jjo
mbu bajjajja bagenda mu America baba mweyana. So I'm not a believer in culture. Into ya culture ebyo sibikererezaamu. But of course my father is a strong believer in culture. Keza nnyo ebyo by'Abaganda abeera abimbuulira. You know, abantu abo ababaddewo mu by'Abaganda ebyo nze sina mpisa. Era ekyo kyomukimanyi amumpisa leesi. Mu Luzungu empisa bazita batya discipline. I don't have discipline. Oba Abannayuganda bakumanyire bana empisa. Nze sina. Bwonvuma nkuvuma. Nze sina bino mbu omuntu mukulu. Bw'ovuma otya omuntu omukulu akulira kunze. Akulira kunze. Nintu ebisi those primitive things tebikola wange. Mbu junior abantu abakulu nze ndi muto gwasala ebyoya. Tandika naye ebintu ebyo. Batu bagenda ne batuvuma mbu ye muntu mukulu. Tokulira kunze. Bw'oba oli muntu mukulu genda mbakulu banno. Naye bw'oyagala ojje mu bino eby'ekito. Olusoyo nze ndi muto. Mama, we meet next time.